Banamatteka babaka Ssewanyana ne Ssegirinya olwaleero bamaliriza okuteekateeka empapula zaabwe ze batwala mu kkooti ejulirwamu basaba abantu baabwe okweyimirirwa bateebwe ku kakalu ka kkooti bafune obujjanjabi olw'obuvune bwe bagamba nti bwabatuusibwako ab'ebyokwerinda abaabawambanga bafuluma amakomera. Haji Salongerias Lukwago omu ku bannamateeka bababaka bano Ssegirinya ne Ssewanyana agambye nti olunaku olw'enkya basuubira okutwala okusaba kuno mu kkooti ejulirwamu. Kinajjukirwa nti omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Lawrence Tweyanze yagaana ababaka bano okweyimirirwa ku lw'okusooka lwa ssabbiiti eno. Era olunaku lwajjo twasiibye tukola ku mpapula ezo katusuubire olwaleero tunaaba tumaliriza buli kimu era tulabe nti tuteekayo okujulira okwo era tusabe kuwulirwe mangu kubanga abantu baffe tebali mu mbeera nnungi era nga walabye Honorable Ssegirinya yatwaliddwa e Mulago mu mbeera nga si nnungi n'akamu n'ak'ettondo era twali tulowooza nti ebyo bimu ku mulamuzi by'anaatunulira agambe nti nedda oyagala abantu bajje mu kkooti bawozesebwe nga balamu so si nga bafudde so katusabe obulamu bwa Ssegirinya butaasibwe naye ate nga bwe tulwana okulaba nti piru yaffe ewulirwa basobole okufuluma bawoze nga baliva bweru bano babaka ba paalamenti bayinza kudduka. Godfrey Kayomba Solo omubaka wa Bukomansimbi South mu paalamenti omu ku baali batwaliddwa okweyimirira ababaka bano agamba nti ensonga z'ababaka bano nga bannamateeka bwe baazitwala mu kkooti ejulirwamu ne mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu osanga banaafunayo obwenkanya. Nyini ntebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu Maria Muwangadi agambye nti ensonga z'ababaka bano ababiri akakiiko ke tekasirise ku zo ng'aliko bakkamishona be yasindika mu makomera gye baggalirwa okulaba embeera gye balimu wabula bano abantu be yasindika okwali Crispin Kaeru ne Father Simon Lokodo baalabako omubaka yekka omu Ssewanyana omubaka Muhammad Ssegirinya tebaamulaba n'agamba nti agenda kutunula mu alipoota gye baamuwa alabe kyazzaako. When we heard about alleged attacks on the two MPs, I constituted a high-powered team which went to visit them. So I sent their two members of the commission, led by Reverend Father Simon Lokodo and Commissioner Crispin Kaheru. They have prepared a report for me, which I'm going to go through. However, verbally they told me when they went to Chigo, they were able to meet only Honorable Ssewanyana. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Mawokota bali mu keetereekerero ak'okwaniriza Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga enkya ya leero agenda okutongoza emmerusizo z'emmwanyi ku mbuga ey'essaza lino e Butoolo anti bulijjo Ssemutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tegunnakikwata. Enteekateeka eno egendereddwamu okutumbula ekirime eky'emmwanyi mu ntegeka ey'emmwanyi terimba era emmerusizo z'emmwanyi endala mu masaza okuli Buddu, Busujju ne Butambala, Gomba, Busiro ne gwe nazo za kutongozebwa oluvannyuma. Minisita omubeezi ow'ebyobulimi n'obwegaso ow'ekitiibwa James Kakomo agambye nti Obwakabaka nga buyambibwako bannamukaga aba Uganda Coffee Development Authority bwakuwa amagezi ku by'ennima ey'omulembe olwo abantu bave mu bwavu babwegobereko ddala nga Ssemukkuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Tugenda mu maaso n'okusitula obungi bw'emmwanyi ezirimibwa mu Buganda era y'ensonga lwaki Obwakabaka bwasalawo okubanga nabo bukola emmerezo okwongerako ku bannaffe ababadde batukwatirako era abakyatukwatirirako aba UCDA. Ekitongole kyaffe kya Bukadeevu kyeyongedde embavu kyakafuna emmoloka kapyata ezigenda okiyambawo okutuukiriza emirimu gino. Omulimu guno gujja kweyongera embavu. Mu ngeri y'emu Katikkiro agenda kwetaba butereevu ku mukolo ogw'okukwasa abantu ba Ssaabasajja Kabaka abeetaaga okubeerwa enju ez'abazimbiddwa aba Habitat for Humanity Uganda n'Obwakabaka nga zaakuweebwa abakyala Nakiganda Margaret ne Josephine Nabweggamo abatuuze mu ssaza Mawokota. Abantu abawerako ku kyalo Nakasagazi mu muluka gw'e Kasongi mu gombola y'e Kawanda mu disitulikiti y'e Ssembabule basimatukidde wampi awalemekera okubuuka okukubwa bbomu mu mbeera ereeseewo akasattiro nga ow'embaliga omubikira ennyina. Waliwo abaana ababadde bagenza okutyaba enku kwe kugwa ku kintu ekyefaananyiriza empummumpu mu nnimiro ne bakironda bwe bakituusizza awaka waliwo abasajja abasala ennyama abakibajjeeko ne batandika okukyeyambisa mu kupima ennyama yaabwe. Nyini ntebe w'ekitundu kino Ben Lubega ategeezezza laadiyo kya Bassensajja nti oluvannyuma batemezza ku poliisi ey'e Ssembabule nga bamaze okwekengera ekintu kino kye babadde beefaananyiriza empummumpu ekibadde mannyangwa nga lumonde w'omu kibanja.
omusajja nga mutamiivu yenyweredde mwenge gwe yajja ngamba nti emmange waliyo abalonze essasi naye balipimisa nnyama kati olunaku lw'eggulo abakugu ne bajja okuva e Kampala ne batwala bbomu eyo naye nga yali erudde nnyo mu ttaka. Ssekamu wa poliisi mu kitundu kino Muhammad Nsubuga ategeezezza nti abasirikale baabwe ab'ekitongole ekitegulula bbomu okuva e Kampala bazze ne bazuulanga bbomu yennyini era ne bagitwala okuliranira omugga Kyoja ku nsalo ya Sembabule ne Bokomansimbi ne bagibwatula. Muhammad Nsubuga asabye abantu buli kintu kyonna kye beekengera batemye mangu ku poliisi kubanga embeera efuuse ya lutimba lukadde luttira n'awatali jjiira. Kyazudde nti nno bbomu eno yali etaraga ng'eri mu kika kya projectile era okakanya ba counter terrorism bomb squad bagiggyeeyo era ne bagitwala ne basobola okugitulusiza mu kifo ekiri ekyesudde ebbanga awo mu Kyoja mu disitulikiti Sembabule nga tewali mbeera yonna yagize. So wetwebaliza abatuuze bonna wetugambira nti no buli omu abeere musaale kalabalaba kikyolabye kikyowulidde otemyeko oyo gwe kikwatako. Yavuganyako ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Bukomansimbi North Haji Dirubyayi Kisiki addukidde ow'omukubiriza wa ssetteesezo wa Uganda nga ayagala obukiiko obwa Parliament ak'ebyamateeka n'aka gavumenti ez'ebitundu bunoonyereze ku byalo 6 eby'Obukomansimbi byagamba nti byampewo bino tebibeerangayo ng'akakiiko ak'ebyokulonda kalina okubyetegereza nga tekannaddamu kuteekateeka kulonda mu kitundu ky'e Bukomansimbi nga kkooti enkulu bwe yalagira gye buvuddeko. Ebyalo Haji Dirubyayi Kisiki byayogerako nti byampewo tebibeerangako Bukomansimbi kuliko Bukayo, Mifunywa, Nyaziza, Kyabamugigishe n'ebirala era Haji Dirubyayi Kisiki alumiriza nti ebyalo bino tebiriiyo naye waliwo abaabiteeka mu nteekateeka y'okulonda kwabwe okwenaremu n'ekigendererwa eky'okumuggyako obuwanguzi bw'okukwatira ekibiina ekyo bbendera mu kuvuganya ku bubaka bwa Parliament mu kulonda okuyise. Haji Dirubyayi Kisiki awaddeko n'akakiiko ak'ebyokulonda ku bbaluwa y'eno ayagala nako kanoonyereze ku nsonga eno nga tekannateekateeka kuddamu kulonda e Bukomansimbi. Obukiiko obwo njagala bunoonyereze ku byalo ebyo ebitaliiyo bigenda okuvaamu ebizibu ssente zaffe ez'omulwa omusolo baziweeyo nga tibiriiyo essente ezo zibulankane. Akakiiko ka Legal and Parliamentary Affairs bekaba kazudde nga tibiriiyo abaabiteekawo Esau Isingoma neno ku Barata baba balina omusango mu ggwanga kwa Parliament yokka erina okuyisa ebyalo oba okusalaasala mu ggwanga era ne Chairman of Public Service and Local Government Committee n'akakiiko ke banoonyereze ku byalo ebyo kuba buvunaanyizibwa bwabwe. Mu kamyufu k'ekibiina ky'NRM mu kulonda okwayita mu bitundu ebyo eby'Obukomansimbi Haji Dirubyayi Kisiki yasooka okulangirwa ku buwanguzi akwatira NRM bbendera mu kitundu ekya Bukomansimbi North n'obululu 843 nti ng'ate munne Ruth Katusha bwe baavuganya yafuna kakaaga 167 wabula ate oluvannyuma kaadi yamuggyibwako n'eweebwa Ruth Katusha nga Lubyayi alumiriza nti kino okukolebwa baamala kwongeramu bululu obw'obulimba okuva mu byalo eby'obulimba ebitaliiyo. Ayogerera akakiiko ak'ebyokulonda Paulo Bukenya agambye nti amangu ddala nga baakafuna ekiwandiiko kino ekya Haji Dirubyayi Kisiki baakunoonyereza ku nsonga eno okwewala okutomeranga enjogera bweri nga bateekateeka okuddamu okulonda. Waba omuntu emulugunya ng'alina ensonga ekwata ku kyalo oba ku muluka ze tuyita administrative units bategeeza ati electoral commission aba takoze ensobi kubanga ebifo byo tubitegekera okulonda. Bwe tuba tufunye okwemulugunya ku nsonga ekwatagana n'ebitundu nga bwe twogedde tukola era tutwala obuvunaanyizibwa bwaffe okugikolako okusinziira ku mandate yaffe oba ku buvunaanyizibwa bwaffe ng'electoral commission. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwako langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza ate nga tekaddiwa erimbiko eby'enjawulo saako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajaani agawa chayiwo eddekende wamu ne Everready Concentrate Feeds ekirungo ekikuza amangu n'okugejjesa enkoko ez'ennyama n'ez'amagi. Kuba ku ssimu 0759 31 Kimenya mateeka omuntu yenna okuwawaabira pulezidenti ng'akyali mu buyinza nga munnamateeka Frederick Robert Kawule bw'annyonnyola. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lino omuntu yenna ng'akyali mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino oba nga pulezidenti tawawaabirwa
ye ng'omuntu wabula enkola ye ey'emirimu oba ebiragiro byawa singa biba bityoboola ssemateeka ebiragiro ebyo bisobola okutwalibwa mu kooti n'ebikuba mu ttooki. Ng'obwakabaka bwa Buganda bukyagenda mu maaso n'enteekateeka ey'okukuŋŋaanya omusaayi mu ssaza Kyaddondo, omubaka mu ssetteesezo owa Kyaddondo East Muwadanku Nnyingi asabye abantu baakulembera bagende bagaba omusaayi olunaku lwaleero mu bitundu mwe gugenda okukuŋŋaanyizibwa. Tukakatako nga abakulembeze, tukakatako ng'abatuuze, tukakatako ng'abantu ba Buganda naddala abantu bange ab'e Kyaddondo East. Mbakubiriza era nga mbakunga tujjungire enteekateeka y'okugaba omusaayi ffenna tugende mbungi before ebyenjawulo ebyateekateekebwa okugaba omusaayi. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiima n'atandikawo enteekateeka eno ey'okugaba omusaayi mu masaza ge gonna 18 ng'era ewomeddwamu omutwe ekitongole kye ekya Kabaka Foundation nga kiyambibwako leediyo ye Kyabassa Mujugumiza ggwanga, BBS Telefina, Uganda Red Cross ne Uganda Blood Transfusion Services n'ekigendererwa eky'okumalawo ebbula ly'omusaayi mu Uganda. Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala asabye abavubuka mu ssaza Kyaddondo bajjumbire okugaba omusaayi entegeka eno baleme kugitunuulira kizimuzimu omugole kyatunuulira ettooke etto. Njagala kukubiriza nnyo abavubuka olunaku lwaleero mukole kyonna ekisoboka mweyiwe ku centers zonna ffe twatandise dda okukola. Twatandise dda ku ssaawa 2 zennyini tujja kukomekereza ssaawa 11 ez'olweggulo, naye nga njagala okukubiriza ennyo abavubuka bazadde bammwe mu kiseera kino tebasobola kugaba musaayi olw'ensonga ezitali zimu. N'olw'ensonga eyo tubakubiriza era tubasaba mujje muweeyo eddakiika ntono nnyo musobole okugaba omusaayi. Olunaku olwaleero enteekateeka eno eri mu ggombolola okuli Mutubagumu Nangabo, Ssaabawaali Gombe ne Musaale Busukuma. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabassa Fama. Olukiiko oluddukanya liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League lukakasizza nti kiraabu eya Village Ssaalongo egenda kuzannya omupiira gwayo ogusooka ne kiraabu eya Proline FC mu liigi ya season 2021-22 etandika nga 15 omwezi guno. FUFA yatuuse ku kukkaanya n'abakulira kiraabu eno ku nsonga ezaali ziremesezza Village okwetaba mu liigi okuli ez'obukulembeze n'endala, era baawadde Village nsaleesale wanga 13 omwezi ogujja okulonderako obukulembeze bwa kiraabu eyo obutongole. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omutamanyangamba ye yakuliranga abambowa abayitibwanga abatamanyangamba, ng'ekitongole kino ekitamanyangamba kyamanyika nnyo ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna owookubiri nga kiriiriddwa muzzukulu w'Omulangira Nsamba omuziranga Bikkunsa. Abatamanyangamba bano baabeera nnyo Ssekabaka Ssuuna mu kubonereza abaamujeemera, ng'embuga ey'omumbowa omutamanyangamba we yakoleranga egigye yali ku Mutala Bbanda mu ssaza Kyaddondo. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'ekkumi ogwa Mukulukusa Bitungotungo omwaka ogw'2021. Bwe lwali bwe luti mu 2000 gy'emyaka 21 egyakayita, kano Dr. Warren Kiiza Besigye Ekifeefe yasalawo yeesimbawo ku bwa pulezidenti avuganye yali mukama we mu magye ne gavumenti Generaali Yoweri Kaguta Museveni. Bw'atyo kano Kiiza Besigye yafulumyawo ekiwandiiko ku lunaku olwo ekyoleka nti obwa pulezidenti abwetaaga, nga wiiki yali yakayita emunga avudde mu magye era oluvannyuma yasunsulwamu okuvuganya mu kampeyini ezaali ezakaasa mmeme bangi entuuyo mwe bazisaliza ebibatu. Kyokka ng'ebula ennaku nga 20 okulonda kw'omulundi ogwo okubeewo, ebintu byatabuka. Dr. Kiiza Besigye n'asalawo kampeyini zaziyimirize olw'ab'ebyokwerinda okukwata eyali akulira emmeeza y'abavubuka mu kampeyini z'emmeeja okwirira abooni bwe baali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okulinnya ennyonyi okubatwala Ajumani. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga.
Bannansi ba Sudaani balemedde ku nguudo beekalakaasa bawakanya amagye agawambye obuyinza baagala gakwate bukolokolo obuyinza buno gabuzzeeyo mu mikono egy'abantu ba bulijjo gogaddeyo mu nkambi geemalire ku gyago egy'okukuuma obutebenkevu bw'ensi eyo anti bulijjo omukulu takulira mpya bbiri endege teziyoogaanira mu mazzi. Munnamagye Generaali Abdallah Fattah Burhan eyakulembeddemu okuwamba obuyinza yategeezezza olunaku lw'eggulo nti bo obuyinza baabuwambye kutangira kiyiwa musaayi ekyabadde kibindabinda nti era n'abadde Ssaabaminisita Abdallah Hamdok nti tabadde musiba nti wabula abadde amukuumira mu maka ge okumutangira okutuusibwako obulabe. Minisita wa Amerika ow'ensonga ez'ebweru Antony Blinken ayogeddeko ne Ssaabaminisita Hamdok oluvannyuma lw'okuteebwa amagye nga Amerika era etadde amagye ku nninga nti gate buli gwe gaakutte yadde nga bulijjo mpaawo kitakuusa olusanja lubabula olulagala. Embeera ya bunkenke mu kibuga ekikulu Khartoum n'ebibuga ebirala bannansi na buli kati bakyalemedde ku nguudo amaduuka wamu n'amasomero gakyali maggale nga buli munnansi tamanyi kiddako. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa kakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti abantu okwettanira okulya ebibala n'ebivaavava tekikoma bukomi ku kukuuma mibiri gyabwe n'obwongo nga biramu ebitagambika wabula era kikuuma n'omulowooza gw'omuntu omuntu n'abanga musanyufu bulijjo. Abayivu mu buto be baasalanga enviiri ne makansi ne basigaza ebigooli mu mutwe okunoonyereza okwaluno bakukoledde ku University of Building mu Bungereza ng'era okunoonyereza kuno kukulungudde emyaka egiwerera ddala. Bakagezi munnyo bagamba nti ebibala n'envendiirwa bisenseddwa ebirungo mu kkakkanya ebimaamira omubiri gwonna nga bino biyamba okugobera wala ekigambo busungu ne bigobera wala okunyiiga buli kadde omuntu n'aba musanyufu atamala gasibasumbuusa. Abadde omutwe omukulu mu kunoonyereza kuno omugezi Dr. Sarah Jewel agambye nti n'okukola dduyiro nakwera kuyamba okukuuma omuntu nga musanyufu nga buli lw'otuuyana ng'ofulumya ebirungo ebyandikuleetedde okusunguwala n'okwekamwana. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Banamatteka b'ababaka ba Paalamenti Muhammad Ssegirinya ne Ssewanyana olwaleero luno bamaliriza enteekateeka ey'empapula zaabwe ze batwala mu kkooti ejulirwamu basaba abantu baabwe beeyimirirwe bateebwe kakalu ka kkooti bafune omujjanjabe olw'obuvune bwe balumiriza tibwabatuusibwako ab'ebyokwerinda. Abantu abawerako ku kyalo Nakasagazi mu muluka gwe Kasonji mu gombola y'e Kawanda mu disitulikiti y'e Ssembabule basimatukidde wano kutono okukubwa bomu ona abaana bagironze ku luzzi nga bagyefaanaanyiriza okuba empumumpu. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka Musaza Mawokota bali mu keetereekerero okwaniriza Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga enkya ya leero ng'agenzeyo okutongoza merusizo ez'emmwanyi ku mbuga y'essaza lino e Butoolo. Eyavuganyako ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Bukomansimbi North Hajji Lubyayi Kisiki addukidde wa Sipiika wa Paalamenti n'akakiiko ak'ebyokulonda agamba nti nga bateekateeka okuddamu okulonda e Bukomansimbi basooke banoonyereze ku byalo omukaaga e Bukomansimbi byalumiriza nti bino tebiriiyo nti nga byasibwa mu nteekateeka ey'okulonda ku NRM nga byali bijingirire okumulemesa nti obuwanguzi bwe yali atuuseeko. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.